Balamusiza banyabo ne bassebo mwena gye musinzidde okubanga gye muli mwebale nnyo mwebalire ddala okusubscribinga okulikinga commentinga na buli kimu kyonna contribution gye mutukolako nungi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala amanya n'eddoboozi King Fadi Uncle Bindi Lastborn mukeza keza bakezo kero genda okola kibajira ku lwakyo simulanya tumboto Vision Boy Salongo Incredible Never Challenge but Expendable 2023 mwana azale mbede kiganda kasebe kalamba wetano bangade msotoroka kamsene wadde munjunju olufa kasozi kasegonja kabugaita akasenyama onokirira wa buzibwere wa sentongo no weta wa mugezi kamanyo ya fandi mchalo ya famusura gwambojja no bangada mtirando batire mbizi totuka ewaleke tina pisura kaloli wo yamukira ya fandi twamwabizo ndega 18 December Nutuke mwame kakumbuya lesura amalibe yaggwamu yalwadde wensawo katanuka bumwanyi bwe abana fetu mulabirira banzika kuberive kampani de Kampala bwe banteekawo mbambala babulungi nnyo nga banza zisewali eri omunabo gusula kubijja omuzimu musabo Detective mwatisi wa katabo Fumita Embozi mbebaza nnyo mwebalire ddala emikutu gyaffe ogisubscribinga ogilikinga kutuga feguno kwa MC Uncle Bini mwebale gusharinga mwebale gongerayo mwongereyo mwongeremu amanyi gobo funye video eno gisharingireko omulala omugambi subscribe please omugambi bobola bya kalangu katekaleke kazanye ekagweyo so tulina n'omukutu gwa fero gwa YouTube omulala gwe bayita MC Uncle Bini TV omukutu ogwo mu subscribing twagaba subscriber 1200 bokka 1200 tulina betugenda otandika obaterako bu series oba episode obumu obwenjawulo twagala twawule ebintu ebyo MC Uncle Bini tugenda tekako twagala tandika tekako video netugenda tekako bu video right now ezibuzabuza omukutu mu subscribing twagala ba subscriber 1200 tugenda tandika tekako video ez'abantu abamu abaddeko wa Bugigo abaddeko mu chacha amalala abaddeko mbasumba wala abayiseko mbuzibu omukutu ogugenda okubeera nawe nga ine ekizibu kigenda kubeera ngeeyo ku MC Uncle Bini TV mwebali nnyo mwebalire ddala nakuzo mwezi zezo zenyini wozirabidde video eno wogirabidde mukwano nina ebintu nga bisatu ebyokwogeyako nnaku olwaleero sagala kuwanvuya nnyo nawuliddeko kaawo katono nnyo mbozi ebadde egenda mu maaso n'abasajja abantu ukidde ne ngamba Uncle Bini omusajja nga planningira bubi omusajja wiki so ekyo mukindekere tewali yalumirirwa ndiga saddaka tulumirirwa ndiga saddaka sabiranga ko ebirungi bijireko boteka nga yendiga yeri mu maaso ga muka oba iki saddaka yo giteke nga maaso ga muka togirumirirwa wabula sabanga nnyo ekubululira ebibi nze njagala bwe mba ndi saddaka yammwe kasita ebibala bijja biraba ate buli kimu kijja vaayo ensonga endala nabagambako emabegaawo bwe nali mu episode zange nembagamba Makula yayisa mukyala Bugingo eggaali namugamba yayambala emivumba bwe twali ku same program yagambira nti nno ye ani yagamba nti ye metro ni wajja kuba mukyala Bugingo sagala soka lwaki nekonyekawo nina story gye njagala obbawa musoke muli story ya Pastor Teddy Bugingo ngali ne Ibulake Mukasa naye mu 2017 November bwachalumu nagamba kirabika waliwo obutakanya mbwo omukazi oyo Suzani kubanga sandi kibyogede omukazi oyo Suzani mbu yasinzira ku radio nayogera ebigambo nange ebigambo byesamanyi I mean yes biwawulira obuwulizimbu because tawabiwulira direct samanya mbade gamba nti samanya kwe byava wabula nabiwulira nabiwulira naye samanya kwe byava lwaki yakitandika lwaki yakyogera bwatyo nayogera nagamba nti omuntu yakuba essimu namubuuza nti oli ku kiko ye munange ndi eno nyina emivumba gyange naye noonya abagigula sibalaba
ono omukazi n'agamba nti atofaayo nze nja kufunira bakasitoma kasitoma ali ogu mukyala Bugingo gwe kasona olaba emmotoka ye Primo ng'epaakinze Kanani gwe genda ogimuteerewaawo yamanyiddwa wano mu Kampala oggula emivumba on air kati Doreen yali jjukira ng'akyali mukozi waayo n'abiwulira nange nali ntudde ne muwala wange asoma ali ku second year mu university jesijja bagamba ali ku second year it was a Saturday twali mu ddiiro nga tutudde tuwuliriza omwana n'akyuka n'antunuulira bw'ati nange nemutunuulira so kino mwakyewulira n'amatu gammwe agamba yamanyiddwa okugula emivumba mu Kampala muno neŋŋamba nenzijukira nti nakwata muzeeyi Kayizi okugenda bus stoppinga n'agamba nti tajja kola kikubanga omwana yangamba no we have to tell daddy ne mugamba no way tomugamba tusirike tukireke ekivumo ne mubuza oyina wondaba nga bleedinga nangamba nedda ne mugaye ekivumo tekimenya gumba twalinga tukyali bana bato ng'omuntu asobola okuvumira ino mugaye ekivumo tekimenya gumba n'otambula n'okola ki n'ogenda era ningamba one time wadde bijja kuggwaawo ebyo ebivumo bijja kuggwaawo kati omwana muwala wange na reactinga mu meeting ey'abasalt Doreen n'abagamba naye lwaki mu insulting abantu abatakola naffe wano ne bamubuuza lwaki nagamba maama wange takola naffe wano mu salt si mukozi wa wano naye musinzira omukozi omu yasinziira ku mpewo n'amu insultinga n'amugamba nti yagula emivumba lwaki yakyogera n'awanika omukono n'agamba nsaba omukozi oyo yeetondere maama wange awandike ebbaluwa nga emwetondera kakati omukulu Bugingo teyali mu meeting wabula meeting yali y'abakozi kati kyekyo ekyalimu kati bwe kimala okubaamu meeting ng'ewedde omukulu yagenda leeti ndowooza n'agenda okutuuka mu ofiisi ye ndowooza omukozi we n'agenda n'amugamba nti omwana yanvumye yanswaziza mu baki n'akyusa olutambi n'agamba mwana yanvumye yanswaziza mu bakozi bannange yaŋŋambye nze nnyina okwentondera nnyina simanya biki mbweri simanya mbu nazanyidde ku linnya lya Bugingo omukulu n'asituka n'agamba erinnya lya Bugingo mulimanyingaani linnya lyange okuva n'olwo obuzibu ne butandika okujja natandika okuŋŋamba simanyi kirabika si mwana we nayogera ebigambo bingi naye yennyini omwana n'amuweereza message nga zimulaga nti si mwana we n'aweereza ne muwala waffe oyo ali ku university n'amugamba nti Doreen ne maama wo baagala kunzita Doreen sinze muzaala ebintu ebifaanagana bwe bityo omwana n'amuddamu n'amugana naye dadi ate toreactinga nga abasajja ab'omu nsi be tulaba obadde dadi waffe mukwano gwaffe ate mukwano gwa Doreen kubanga ate gwe oli mukwano gwa Doreen ffe tuyinza okuba nga tumanyi nnyo saidi ya mami naye Doreen naawe mubadde bwe muti ate tosobola kwogera nti bintu bingi wabula mutuule mukaanye bwekito bwe kyali kati okuva n'olwo n'agamba nze ne Doreen twagala kumenya salt media twagala gimenya twagala kukola ki entalo ne zibaawo nga nyingi natandika awo n'agamba kati mu 2018 it was January ng'ennaku z'omwezi 6 muwala waffe oyo ali ku second year ayita nabakudda ku ssomero n'atuyita ku makya yasula nga ŋŋambye eggulo limu nti enkya mwenna n'abaana bo mbeetaaga n'akubira ne mwannyinaze essimu olwo byabikugambira ku ssimu abigamba eye to eye
Wakawano. Okay. Nangamba anetaaga n'abaana bange mfenna na kubira ne mwanyina z'essimu. Namugamba nti enkya nkwetaaga ku ssaawa 2 ko mwanyina zikali tekina buzibu. Mwanyina oluvannyuma yankubira essimu nangamba Teddy muli bulungi. Konze lwaki nangamba nti tata w'abaana nkubidde essimu nangamba nti enkya twetaaga ku ssaawa 2 naye muli bulungi ne muga tuli bulungi. It was a Saturday. Nali ndi awo ngenda okulaba emmotoka ya Musumba Kayizinga parkings wakawano. Ne ntunula ne ngamba Musumba Kayizinga yazze terube luto luno sirika nayingira mu nyumba ne mwaniriza bonna ne mbaniriza ne mwanyinaze naye najja ne Doreen naye najja ne tutuula mu nyumba mu prayer room waggulu n'ayogera naye mu bigambo ebingi bye yayogera n'agamba mpise meeting eno njagala bategeeza mmwe baana bange sikyali bba wa nnyammwe naye tusigadde tuli bazadde bammwe naye sikyali bba wa nnyammwe. Abaana baali tebalina bye bamanyi biri awo okujjako Doreen ye yalabanga embeera egenda maaso kubanga yali ategeera naye bano abato ng'olaba fuba okulaba nti obibakweka teyagala babeereko nekye bamanyi naye yennyini ngera bwe mwawulidde Katambi wali nga agamba ekibiina kyaki yennyini yagamba abaana tisikyali bba wa nnyammwe naye nsigadde ndi tata wammwe. Ebigambo bino ng'obiwulira mu matugo bw'oti n'abaana nga babiwulira. Kulumbe sister n'agamba mami naye nga daddy yali mwenzi ko mami mu bwenzi we mwe yakujja kubanga nze asembayo mu bakazi be. Mami amanja enda kubaako kyemwayo lwa anseeyo abaana abasirusiru bwe batyo babeera baboola eŋŋanda babanga baga nti bo baava mugulu nga basazewo nti oyo abanzaala kitaawo taba mwenzi kitaawo aba kitaawo maamawo taba mwenzi maamawo aba maamawo abebbali be boogera ebigambo ebifaanagana bwe bityo gwe ky'olina okukola kiri kimu muwe ekitiibwa ekyokubiri byonna ebikunyiiza ku maamawo tobikolanga oba tokoze enjawulo bw'omwogerako ne bw'ogamba ye yennyini ne bw'ogamba baganda bo ne bw'omwogerako mu bantu abalala it doesn't make a difference. What makes a difference? Change everything that you don't admire on your parents. Fudde ate mami kwali ku TV naye yamugamba mu bwenzi bwa kitaawo mwe wava nze mukazi asembayo mu bakazi abangi taba kwenda sandi kuzadde kati kakkana. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Sitayo nga bwemugiwulidde bwe yali omukyala yawandiika ebbaluwa mbu ng'agana kulizayininga nga mukaaba pasabye ngo yamusangira mu lukubo ng'akaaba biki lwaki mpiseeyo lwaki ntandikidde eyo nababuulirako embaga eyayiika eyali omukozi wa sooti gwe wetanga Dennis Mukulu ne mukyala we Joy yali muyimbi ku kituuti asinga ekanani ne Dennis Mukulu yali akulira abaweereza oba ba Asha senior Asha nga yabakulira embaga ye yayiika twayanjula ekaliro ne tuvaayo embaga yankya embaga actually n'enkya yabaawo omugole n'atabika omugole yali ali musawo ne bamugamba wayo totuuka ku reception. Ensonga eyayise embaga eyo yali Joy yali mukwano gwa Teddy ng'ate musoga kati ate nga Suzani ali mu kupanga kukola gavumenti esigula Bugigo Mbakagani ga Teddy officially
n'okugoba Teddy ku kituuti. Second, ebyo bwe babaawo byonna kati nga ate gundi ani Suzani kyasooka okukola kutema connection eva ku Teddy ngedda ku ki ku musumba atya nti je gundi ani Joy bwe yali mukwano gwa Teddy ngate Dennis avuga musumba oluusi ye senior gundi kwigamba nga asembera nnyo musumba ngaganti ba musumba bwanadduka bwanaavaano naano bayeri najjeno okweyombekera ne wa Suzani oba Teddy anamutega ebintu n'abisa mu Joy n'abiwa Dennis n'abitose omusumba kati date muro olukonko Embaga n'agitta batula mu office mu kafubo lwali lwaggule bali etonye nkyajjukira twalina no overnight call bashama bali bwando fumbe mmere Dennis bamusasula sente ze yateekamu nti Dennis twatuuko batuuka bamusiba nako katono Simon Wochi yamujja yerungujja deputy this way yegundi yamujja obayimbalala kati jali yamujja nga ayina omututuli gwa sente bweguti omwana agezaako ndozo genda ku police nga omwana yakafulumya bintu kuba omwana alina kasente akasinga ka Dennis omwana ng'ateekamu ku sente TV kugula TV fridge n'ateekawo n'okugula ki bagula n'ettaka ey'essumbwe ng'ateekako sente ze ng'azibanja Dennis tuwe bino kale kutukite Dennis n'ateeka omwana mu depression eyo nakati omwana taddanga ngulu naye mukama ono muzibu Dennis yaba musuuti bwe eri Makula naye wenjogerera kakati Dennis mugobe entawe nevaawa sembere ndu wawe lubampadeko imbu kakati nga adimiro yagenda bateekawo finance ku charge omuwala bamwita Jeni yo nali mumanyi namuvugirangako ebintu n'emmengo ekasubi we navira ku sooti nga napiki vuga boda nga atumanze ebintu mmere ebiki nga koze ka container wansi alio fridge wansi wa Kosovo nga asola nga kumpi ne sooti nga Dennis ajja n'alyawo emmere nga nebwire ajja n'alyawo emmere nesooka nfuna amawulire agambu imbu mbu Dennis nebwire Moses mbu beesanganga era ne bayombagana nga mbu nga bebeggula kati ge nafunye mbu omwana oyo finance wa church mbu Dennis agenda amukwana mbu omuwala afuna olubuto mbu bigwa mbu ate nga Suzani yali yeripadda ku mukazi wa Dennis gwe bayita Aliyeti mbu amugulira engoye ennungi amukola ki amugamba ali kutula ku kituuti kubanga musumba Bugigo agenda kufuula bbaawo omusumba mbu Dennis bali bagenda mufuula omusumba munnange nga Suzani atandika kugulira ngoye Aliyeti za bbeeyi azimba amagye ky'oba omanya Makula yeegula nga binate ebya Jeni bifuluma mbu Jeni ali lubuto lwa Dennis musumba nga abayita ayita Jeni ayita ne Aliyeti bakazi babiri aba Dennis nga ne Dennis amuyita amubuuza osinga kwagala ni ku bano nga Dennis alonda omukyala mukulu Aliyeti ono yawasibwa oluvannyuma lw'okulekawo Joy Aliyeti bagenda omuwasa nga ali eri mu kiyumba ebuwalabu akomawo Suzani agamba Dennis ojja kuwasa olirinda akwadde ene Embaga bagiyiwa munnange gamba nti otyo leeta olugambo lutakwatako kandi leete gwe joli lukwatako gwaluwuliriza nga mubuuzo singa kwagala ninga alonda Aliyeti bw'alonda Aliyeti ng'omuwala Jeni w'olubuto asituka akuba Dennis olw'omu mu meeting lwaki wagamba nti osinga kwagala nze ali gundi Jeni mukazi mugisu wagamba lwaki wagamba nti osinga kwagala nze bino bye mbagamba imbu nange bankubidde essimu badde ndi awo nembiraba ku mukutu lwaki wagamba nti ojakala biki wano tubadde tubba ssente za church ne tuzimba amayumba Dennis alina company ezimba amayumba eya M&M construction company
munange njikubide no nakalango munange nga Bugingo abiwulira nga badde mu baki sente nga Dennis bakwata ku nkoona wenjogerera Dennis Mugobe wajjo pozi nga Bugingo anaswala n'amuzza kubanga amafuta galimu ge yawa abaana ga bwenzi. Dennis mukulu kamubalage mu kifaananyi yoyo yawo mu kifaananyi oyo yali amutuddeko ye Joyi Ebaga yawe yafa abali mu kwanjula yoyo omuwala Ebaga gwe yafa naye ate amawulire galaga nti Suzani ne Bugingo mu bafunye muli ekinugu mu Dennis Company bagenze onoonyeza nga amayumba Dennis gazimba aga company ebitundu 8 ku buli 100 amayumba ga Dennis yagazimba kubanga kusoti tekwagalwa akulaakulana. Kakati no munnange byebyo bolinyaga bali kunyaga. Dennis yasulawo omukazi abamusuuzawo omukazi be bantu be bamukutte ku nkoona. Kati gwakyali wa Bugingo ng'owulira Binga Fadi ayogedde ku Bugingo kawo yawulira Bini bw'avaayo n'ayogera ku Bugingo n'ayogera ku nsobize yamukola n'ayogera ku Suzani n'oyagala osange Bini omuyira amazzi agokya nze nkuseke okyafuruuta kubanga webasa okyawulira wabuguma naye omusulo bwe baba kakufuka ku buliri guba gubuguma waliwo ekiseera ky'okunnyogoga. Dennis munnange mukama wange byebyo bali abandesawo omukazi wange nze nisuza nanga tumuwasa bwe nali nsenguka nabo nveeyo nabo ntandika obulamu obujja tebampa wadde akafaliso naaka ng'ate be bandese ebyange. Kakati munnange naye bw'oba wakwatibwa ku nkoona byebyo kati mwabakyaliyo mwesibe 2 actually bw'obanga ku mulimu n'ogwerako emyaka 2 lowooza nga nnyo kampuni ekola oba tekula. Kampuni bwe batekula dukawo. Kampuni bwe batekula egera tandika kulya mmwe era ojja kulaba kusoti nga batandise okwekyangira kubafuna omusaala omunene basobola bagoba baleeta abemusaala omutono kubanga akasente tekakyaliyo. Tegerekese akasente tekakyaliyo mabangamba Bini ofaaki mugambe namwe mugende ku wa musumba mugaye ofaaki n'abantu. Bugingo yagambye yalabye Serwa Dambu ng'ayambadde ebijoowowe kyokka simu Kristaayo na mulimu emisala basimu Katuliki nange bwe ntyo bwe ndaba Makula ng'ayambadde abaaya ate nga si musiraamu ayambala abaaya ku bituuti naye nga si musiraamu nenga ye mukyamu afuuse musiraamu oba abwegomba ng'ayambala abaaya. Byebyo ne bigenda mu ggwanga n'emiriraano baganda bange nze nabagamba ekiswaza omugagga kusesemantula ate kizibu okumanya omuntu nti mugezi oba musiru mpaka ng'ayogedde buli kimu kye nakoonako olunaku lugenda tuuka mukirabe musana buli kimu kye nakoonako mugenda kiraba amazima ga Katonda mu ggulu omulamu oyo gwe nsinza omulamu atalya nguzi yanteeka mu lubuto lwa mama wange emyezi 9 buli kye nakoonako mugenda kukiraba. Nze temukyalina kye mu manja ky'amaanyi temwetaaga nakumanya ndoza video zirimu akayuvu nteeyo 2 manyi bwe yega nti mwatusaba kye twamuwa kye twabawa naye ate mwana kuwala tosabanga ky'otomanyi. Bw'oba oli muyizi togendanga ensolo gy'oyiga gy'eriira kubanga oyinza ogisanga ng'eri ebibi nga tejja kukulemesa. Oba okyagala obulokole n'okusaba tewandisa bividiyo za archive. Nenze nino ekiseera ekimu kyenjawulo kyendowoozaako omutima gwange ne bwe ndiba nvudde mu bulamu bw'ensi nga ndi mu ttaka
Pasa Bugingo ajja tulako mu kasenge ne Makula bakaabe nga beetondera abo be baasobya newankubadde tebali batuukirira mu maaso. Amaziga g'abantu agabaliko tegali baganya kwebaka paka nga mwenenyeza kuba essaawa zino mukyegulumiza mulaga nti mulina security y'amaanyi, mulina aba SFC, mulina aba ISO, mulina bano mwe muwuliranga Katonda wammwe takyakola akolera mu maanyi ga bya security. Tujja tulina abalamuzi, tulina bano, tulina basobola okuwa obutwa biki, bakatonda bammwe tebakyakola. So ffe abalina bakatonda bakyakola tugamba nti Katonda olunaku lumu ajja kukireeta Bugingo abeereko mu kasenge akaabe ne Makula abo b'oyagaliza okufa Katonda ajja kukuleeterayo obulumi obusingayo mu nsi omuntu bwe yandisembyeyo okuwulira okaabe Katonda akuleetera eddoboozi mu mutima gwo nti ojjukira omuntu ono noono naye yalina abaana. Ndayira amazima ga Katonda mu ggulu atalya nguzi asibye obudde abukeesa oyo abeerawo mu kizikiza ne mu kitangaala ojja kaaba buli ekikula kifa, buli ekikula kifa, buli ekizalibwa omuntu kifa ate buli ekikula amangu era kifa mangu. Bayinza okwewaana mu nsi muno mubeereyo ne mutuula ne mwewaana nze nfuwanye emmindi ne bwerabira nti emmindi eyo eddagala lyofiira mu siggwa linoga n'emmindi siggwa gye bumba. Denisi mukulu yoyo wama abampagira abatambula nange yonna gye mutambulidde bali nnyo okumbeererawo saidi yange. Nze nabagambye kakati sawa zino neetaaga kwebazibwa si kyetaaga na kuddamu kuluusanyizibwa wadde okukola kineetaaga ne mala emyezi dozanga 8 nga ndi mbuliri neebakako pumulako nkeera kabalukoni kulya ka fruits kubanga mbawadde kimu mbadde munoonya buli kimu. Mama gwago okunebaze namba yange esimu 0750 90 99 86 namba yange yeyo yeri yansaawo omukunja atasera waliwo omuntu akunoonya alina obubaka bwo nkubira essimu nsobole okutuusaako waliwo obubaka bwo mukunja atasera ne King Shiba balina obubaka bwammwe buzito waliwo abanoonya bw'oba gy'oli ng'olaba vidiyo eno nkubira essimu. Nyanza nnyo nyanzeeke musule bulungi akatabo kaffe Fumita Emboozi weekali namba y'essimu eyo eri awo ya WhatsApp soyita ku WhatsApp aba nonkwira direct ne tubanga twogera. Tuyanza nnyo tweyanzeeke musubscribinge mulaikinge mwebale nnyo abagiriko abagwekuumiddeko musawo India kutumiddeko nnyo Eleni tumiddeko nnyo Mami Dolini, Mami Nakato, Mchala Jeje, Mchala Hazibandi, abe Vietnam, abe Viet Congo. Wena tubatumiddeko abali Brazil, abali Poland, abali Sadizeri Portugal, abali mu America, US, Netherlands, German, Canada. Yonna gye muli Kenya, yonna gye musinzidde. Tuyanza nnyo, tuyanzeeke kutulaba.